twakulaba mu gavana ng'oyimba ate ne Lugazi bakutindi ogenda kuyimba ekintu ekyokulako. Neyanziza ekibuzo kye kirungi nnyo, naye nze ndowooza olunaku lwe nayimirira ku TV ne ŋŋamba nti Seeka musonyiye kiba kitegeeza nti nja kuyimba mu actual sense. Kasita ŋŋamba nti Seeka musonyiye nekozesa n'ekigambo nti mulilla musonyiye, awo kiba kitegeeza seetaaga kumumiitinga, seetaaga kumunoonya, naye musonyiye. Namusonyiwa kiba kitegeeza nti okuyimba nja kuddamu. Kuba ensonga lwaki nali nkimenyeewo nga ŋŋamba nti waba tasobola kuvayo n'agamba sole bayita ku bibuuzo bye nnyina byebyo byebimu nagambanga nti omuntu yagamba nayogera naye ku ssimu ku vidiyo nga mulaba ndaba emuga nyina ebizibu nange abijja tterera tofaayo. Ate ne bamubuuza bannamawulire n'agamba mubuuze eki bali baana ba busiraamu. Nali musuubiramu statement egamba nti Edi gy'ogenze tukusabira naawe gy'ogenze tukusabira. Teyakyogera, yagamba wakoze decision ennungi, wali weekwata ku kisogasoga agenda awase nnyina. Neŋŋamba ayi bigambo bino nga bikyuka nnyo. Ate ne mugamba nti nze saagala bingi, nalumiddwa wanvumya amagufa ga mmange yafa. Naye gamba at least sole, n'agaana okugamba nti sole omukulembeze ow'eddiini. I had so many questions. Nemanya kino ekintu si kitono, it's not small at all. Kubanga omukulembeze w'eddiini atambulira mu kifaananyi kirungi, tasobola butagamba sole. Bw'aba teyasobola kugamba sole, there is something behind it. Tuleme kubeera abaana bato. Ekyo ntibaletedde, naye ng'okuyimba nja kuyimba kuba abawagizi bange tebakolangako musango erinze, banjagala nnyo, sisobola bahati nga lwa muntu omu. I'm a very good entertainer and right now I'm the best entertainer 2019 Africa. Okay, ndoza kantu wali gamba waliwo abaagala okukutta ate ne tukulaba ng'olina omukulembeze wagamba gavumenti yagala kutta ng'oza abaagala okukutta oba gavumenti okwagala okukutta kyavuddewo wakyogeddeko n'omukulembeze. Tufune omulala adiwe bali nnyo, tufune omulala yesebo Malaye mujebereko amanya gange bampita Dias Walugeme kola ne Radio 4. Eddie Kenzo ekibuzo kyange ekisooka ngenda kubuuza kimu. Ku bifo ebisatu osulawa oli Seguku osula ku wano ku studio oba bona? Okay. What? Yes, who's? Ezibadde nsobola kuddamu ekyo sigambangako nti gavumenti eyagala kunzita, no, nedda. Naye okusinziira bwe mbadde nzijangata statements eziŋŋambibwa abantu ab'enjawulo, nfunye statements nnyingi nnyo nga baŋŋamba okuntuusaako obulabe. Nabayita ba mafia, nakozesa ekigambo mafia kuba nze nakula ndaba movie nga ba mafia be batta abantu abatalina musango. Nagamba ba mafia. Naye nammwe abali eyo bwe muba mutandise okutunuulira ensonga zino, abantu abakyusa ze statement, abantu abagwira beti, abantu abakola bati, bwe muba mulieyo nga mulaba social media, oli n'avayo n'akugamba nti genda owase nnyoko, oli n'avayo n'agamba yalyose n'amuvuma. In fact onkoze bulungi okubuuza ekibuuzo kino. Nsaba ntwala akakisa kano, nsabe gavumenti publicly nti gavumenti bw'oba omanyi nti nno ndi asset mu ggwanga lino, nga nze omu ku bantu bannayuganda abalina ttoffaali batadde ku ggwanga lyabwe, badde nsaba mpeebwe security. Nsaba obabeerayo abakulu ba gavumenti abalaba, nsaba security enkuume, kubanga na wano we nagenza okulaba muzeeyi era waliwo statement ezafulumye nga zigamba nti Kenzo bw'atuvaamu tugenda kumutta. Naye nze siri politician, sikeerangako ku makya ne nangerera nti birongo tesatene political party. Nze mpagira Bobi Wine kubanga muganda wange, ye musajja eyamba omukiza okufuuka kyendi. Nyina ensonga lwaki mmuwagira, mukitegeera. Simuwagira lwakuba mbu is a politician. I support my brother on a brotherhood basis, mukitegeera.
I'm not a politician, nkiddamu I'm not a politician, I'm not a politician. Abaini ali mu bantuukirira mbakubire campaign n'enkigaana wadde baali bampa ssente mmeka. Abantu abagamba mbu nnalidde enguzi nze sikiwa nti bwe bakutuma abaavondeeta. Bwe bakutuma abaavondeeta. Ebbanga lyenkoledde since 2014 when nafuna breakthrough sente zenkolera muzimanyi pasho. Mulowooza nnyinza ozirya n'ezimalawo. Saagala munjogeze byamakwogera bye nnyina. Naye sikiwa nti enguzi y'omukulembeze erina kyeyinza okunkola. Mukama yampa omukisa nenfuna obuwagizi mu bantu ne bangaggawaza. Sorry, kale sinagaggawasa. I'm not rich yet, but I'm not siri mu mbeera mbi. Owookubiri abadde agamuki. Ambuuza gye nsula sijja kubuulira kubanga bye bizibu bye ndimu. Era nsaba gavumenti empa obukuumi ku mbeera eyo. Nsaba obukuumi nno obw'amaanyi nga ne public yonna ekimanyi abawagizi bange nsaba munsabire ku bukuumi eri gavumenti. I'm not safe. Mayanja muno ogambye ku kya copyright. Copyright eno abantu ffenna tugitegeera lwaffe. Naye nze nyina engeri gyentegeeramu copyright ng'omuntu edikenzo. Ekintu ekitunyiga si copyright. Kubanga copyright already erimu active ensi ne internet yafuula dda copyright active. You only need to submit your music in the right platforms. Does it make sense? You have to submit your music in the right platforms. Tulina Tunikoa, tulina Bani, tulina Bo HD, tulina BMI, tulina Bani. Go and submit your music to the right platforms. Your music will be claimed and you will earn money. Naye bwe tudda mu kintu kye bayita promotional rights. Mulimu kye bayita promotional rights. Nti abantu abamu abatunda ddala abakomputa abamu they have to but DJ music ono balina omuspreading. But on local basis waliwo abantu be bayita bano bawasula bali babayita bani UPRS. UPRS kigikakatako okusololeza abantu ssente zaabwe nebawa embalirira nebawa bweyina okuzibawa. Abantu abamu tetukkiriza na UPRS kubanga etubidde emyaka mingi eyo gye tulina okukwatako mu ng'ensi nga Uganda neyita UPRS n'abayimbi nebatuuza ogwo omusango ne guggwera awo. Waliwo ebintu nga birina kuggwera ku mutindo gwa Uganda. Bwe kidda mu copyright erimu active already. Bwe submitting a music we watuufu music wajja kubeera claimed and you will earn money. President when nabadde njogera naye nadde sobola mugamba kintu ekyo kubanga copyright erimu active already. Wano mu Uganda bwe tuligamba tutandika okukola copyright nti abantu tebaddamu okukwata ennyimba zaffe oziwuliriza mu ssimu, tebaziwuliriza ku radio, tebawuliriza awa. Kigenda kuwa omwana upcoming obuzibu kubanga okimaking nga kigenda mubeerera kizibu nnyo. Tugenda tuka ekiseera tubeere ng'Ekenya kuba bagifull active naye badijje basinga n'abayimbi amaanyi olw'ensonga music w'abayimbi tavuga. Okimaking nga kizibu kuba music n'omuntu ate omuteeka ku ssimu, music omuntu ate omusharinga ku WhatsApp. Mbadde nsaba music tumusubmitting mu right platforms acclaimingibwe by internet wano mu bantu atambule for promotion. Simanyi oba kyenjogera mukitegedde naye ekyo nali sobola kigamba president olw'ensonga kyensobola ogamba president oba abantu bonna batukulira nti bayite UPRS bayite n'abayimbi tutuule tusolovinga ensonga eno kuba sente zaffe UPRS zeezibba on a local basis. Okitegeera nze saasoma nnyo simanyi bintu bingi kanjogerere ku level yange ey'omuntu w'owansi siri professional mu bintu ebikwatagana n'amateeka n'ebirala. Naye president bwe nabadde naye namugambye nti abayimbi beetaaga obuyambi okusobola okushootinga video eziri international. Ekyo nakimulekedde era naŋŋamba agenda kutuyamba. Buyambi bwe tulinda naddi bwayinza kubutuwa. Saasase ndi musasi. Hello, Mr. Idrisa Manya.